I've heard of some options of secondment, but secondment can only occur in circumstances of technical work and not into politics. You cannot second an officer or a general officer as such into a political realm, because then you will have crossed the Rubicon from being a serving officer, where it requires him to maintain independence and non-partisan posture. Kijja kuba kizibu nnyo era tekisoboka kubaawo omukulu eyali army commander waffe omukulu Nyakairima okujja nga tasoose kuleeta resignation letter ye oba ebbaluwa eraga nti amaze emirimu gye ng'omukulembeze w'amagye. Kale nno nga bwe kyalabika mu parliament ey'omunaana nga Jeje Odongo bamuwadde obuvunaanyizibwa obw'okubeera Minister of State owa Defence. Chairperson waffe yali mu ntebe ku lunaku olwo nga leero ye chairperson waffe ye Speaker of Parliament Honorable Rebecca Alitwala Kadaga yakyoleka eri Jeje Odongo nti gwe ng'akyali mu magye toyinza kukirizibwa kufuuka minisita okujjako ng'oggyeeyo ebbaluwa eyo eyimiriza emirimu gye ng'omusirikale.